Ekwata management n'abasabye abagenda okutunda ebyokulya mu show batonde bbeeyi powa. King Saha yakoze ebyafaayo yayugumiza Kampala muganda wange ate ngalaba Bobi Wine ku video call amukubiddeko eruyi eno akyekinzeeko ate ku muyimbi King Saha era nga ku side yemu King Saha wono munange avuddeyo naawa ebiragiro ate eside eno ebigenda wali mu kivulu kye. Kakati nno ngenda kusaba video ogimpere like obeera nga tonaba n'okusubscribinga. Kati munange twagala tulabe ku mbeera yabadde mu kibuga Kampala munange wali mwana mulenzi yabadde akola laaleye y'ekivulu munange jjukira nti nalina ate concert egenda okubeera wali e Lugogo era nga yabadde munange nga kuba laaleye eyabadde esembayo wali yegikubye wali mu Kampala naye abantu babadde bayitirivu era nga munange tulabye obutambi bungi nnyo. Mwana mulenzi ono abadde ayogeza abantu obwama ku media. King Saha nga yakoze ebyafaayo yakoze likodi muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi era nga gwe guno omulundi gwe munange ogusoose bukyanga munange omuyimbi King Saha ajja mu kisaawe eky'omuziki muganda wange okubeera nga yayugumiza Kampala wali nga bolaba munange abantu babadde bayitirivu okamalako obumazi era nga bolabaawo mu katambi. Era nga ku side yemu munange jjukira nti nno twalabyeko ko wali byabadde bitambula omuyimbi King Saha nga weyabadde agezwako mbu okwatibwa muganda wange naye kakati Bobi Wine n'avaayo munange wali era nga babadde ku video call era nga boolabaawo post eyo ya King Saha gye yakoze era nayo yatredinze nnyo ate wali ku mukutu munange ogwa Facebook era nga boolabaawo yabadde video call ng'ayogerako n'omwami wali Bobi Wine bwatyo bwe yamucekinzeko eside eyo. Kakati era nga ku side yemu wabadde omunange ate obubaka obadde butredinga kalino omuyimbi King Saha wono avudde munange waliwo abantu munange nga bajja mu bivulu munange ate ne baseera abantu ebyokulya ebyokunywa kwasa ate n'ebintu ebirala. Kakati nno ye King Saha munange avuddeyo ate n'alagira wali oba n'abako munange ate byategeeza munange abagenda otunda ebyokulya n'ebyokunywa mbu temuseera bantu eside eno kigenda okubeera ate wali e Lugogo mu kivulu kye era nga bolaba mu katambi nga bwategeeza bw'atyo. Umoja management n'abasabye abagenda okutunda ebyokulya mu show batonde bbeeyi powa. Tugenda basooka mu bagulako wekiri wekisanga nga baseera enkoko sagala kulaba nkoko yakyebiri mu show yange siwakana kabaka mulemesa abantu okulya ku nkoko mu show ne mujja ne museera ebyokulya mu show zaffe ng'ate temuli bawagizi baffe muli ba bizinesi mmeni so nenga bwekityo munange ate bwekitambudde bwe nti munange ate bwenkyekizako ku King Saha n'omukulu wali Bobi Wine ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso yo katono nnyo news update endala bwekiti.